Essuula ya 24. Omusajja bw'atwalanga omukazi n'amuwasa, kale olunaatuukanga bw'ataaganjenga n'akatono mu maaso ge, kubanga alabye ku ye ekitali kirungi, anaamuwandiikiranga ebbaluwa ey'okumugoba, n'agimuwa mu ngalo ze, n'amugoba mu nnyumba ye. Awo bw'abanga avudde mu nnyumba ye, ayinza okugenda okuba omukazi w'omusajja omulala. Era bbo owookubiri bw'amukyawanga, n'amuwandiikira ebbaluwa ey'okumugoba, n'agimuwa mu ngalo ze, n'amugoba mu nnyumba ye, oba bbo owookubiri bw'afanga eyamuwasa, bba ow'olubereberye eyamugoba tamutwalanga nate okumuwasa bwe yamala okwonoonebwa, kubanga ekyo kya muzizo mu maaso ga Mukama, so tokozanga nsi bibi, Mukama Katonda wo gy'akuwa okuba obusika. Omusajja bw'awasanga omukazi omuggya, tatabaalanga najje, so tasalirwanga mirimu gyonna. Anaamalanga omwaka gumu eka nga yessa, anaasanyusanga omukazi gw'awasizza. Omuntu yenna tasingirwanga lubengo newaakubadde enso, kubanga asingirwa obulamu bw'omuntu. Bwe basanganga omuntu ng'abba omuntu yenna ku baganda be abaana ba Isirayiri, n'amukola ng'omuddu oba n'amutunda, kale omubbi oyo anattibwanga. Bw'otyo bw'onojjanga obubi wakati mu ggwe. Weekuumenga mu kibonoobono eky'ebigenge, okwatirenga ddala okolenga byonna bakabona Abaleevi bye banaabayigirizanga. Nga bwe nabalagira bbo, bwe mutyo bwe munaakwatanga okukola. Jjukira Mukama Katonda wo bwe yakola Miryamu mu kkubo bwe mwali muva mu Misiri. Bw'oyazikanga munno ekintu kyonna ekyazikibwa, toyingiranga mu nnyumba yo okukima omusingo gwe. Onooyimiriranga ebweru, n'omuntu gw'oyazika anaafulumyanga omusingo ebweru gy'oli. Era bw'abanga omwavu, tosulanga ng'olina omusingo gwe. Tolemanga kumuddiza musingo obudde bwe bunaawungeeranga, alyoka asule mu kyambalo kye, era akusabire omukisa, era kinaabanga butuukirivu eri ggwe mu maaso ga Mukama Katonda wo. Tojooganga musenze akolera empeera omwavu eyeetaaga, bw'aba ku muwendo gw'abaganda bo oba ku muwendo gw'abannaggwanga bo abali mu nsi yammwe munda w'enzigi zo. Ku lunaku lwe onoomuwanga empeera ye, so n'enjuba tegwanga ng'ekyaliyo, kubanga mwavu era agiteekako omwoyo gwe. Alemenga okukaabiriranga Mukama okukuwawaabira ne kiba kibi gy'oli. Bakitaabwe tebattibwanga okubalanga abaana baabwe, so n'abaana tebattibwanga okubalanga bakitaabwe. Buli muntu bamulangenga kibi kye ye okumutta. Tokyamyanga musango gwa munnaggwanga newaakubadde ogwatalina kitaawe, so tosingirwanga kyambalo kya nnamwandu. Naye onojjukiranga nga wali muddu mu Misiri, Mukama Katonda wo n'akununula n'akuggyayo, kyenva nkulagira okukolanga ekigambo ekyo. Bw'okungulanga ebikungulwa byo mu nnimiro yo ne weerabira ekinywa mu nnimiro, toddangayo nate okukikima, kinaabanga kya munnaggwanga, kyatalina kitaawe era kya nnamwandu. Mukama Katonda wo alyoke akuwenga omukisa mu mulimu gwonna ogw'engalo zo. Bw'okubanga omuzeyituuni gwo, toddanga mu matabi lwakubiri, gunaabanga gwa munnaggwanga, gw'atalina kitaawe era gwa nnamwandu. Bw'okungulanga ezabbibu ez'omu lusuku lwo, toddangamu ng'omaze omulundi gumu, lunaabanga lwa munnaggwanga, lw'atalina kitaawe era lwa nnamwandu. Era onojjukiranga nga wali muddu mu nsi y'e Misiri, kyenva nkulagira okukolanga ekigambo ekyo.